Lord at large. Kitegedde sabo sanso okulaba. Nango kusanga. Ng'ambe nti Yesu yeebazibwa. Ayiwa ekitiibwa. Yesu yeebazibwa. Seba ayiwa ekitiibwa. Kulikayo mmida. Mumida? Olw'ekisa kya Katonda n'avaayo. Kubeera nali wa kuvaayo. Teweefiira nayo like as simple as that. Nali siina musango. Anyway, soko babuuzeeko tubabuulira amannya go kyoke tukkeko wansi otunnyonnyole. Tukkeko wansi manyonyole. Amannya abamu bagamanyi. Lama Nkyusa. Ba Obizi bange, ba Ogi, ba Wakmenti, bembadde mbeeramu eyo abakyamanyi Lama omukadde. Manyi omupya tebamumanyi abamu. Naye leero zo mubakole ki? Kitonde kijja. Kitonde kijja. Ozo kibalage ekyo. Obulaba ba comment sayitirira. Nga bagala kumanya yafuuka ddi yani. Drama yafuuka ddi omunabbi. Kuganga olinga akiwulira kisawuninga weird mu matuuge. Kati erinnya Lama baba mubamanyi kumanya nti Lama. Naye erinnya eryo liri Lama Sabakusani. Lyafuuka ddi Sabakusani? Initially oba after ng'ofuuse kino kyoli? Yali nabbi kuva dda. So teryakutuumwa accidental? Teryatuumwa accidental. Kati bano abasalako Lama be bamanyira muno gwe bakyamanyi. Ne Lama gwe bamanyi taliiwo. Yafa? Yafa. Kigambo ekyo kinene. Si kinene. Kubanga ono aliwo oyinza okukkiriza emyaka gyange. Pozi ng'ogiŋŋambye. I'm 96. Myaka emeka? I'm 96. Naawe leka. Olina emyaka 96. 96. Baakuzaalamu wakati? Sekugambye I'm 96. Kati awo nze wengattidde. Sinnadda. Ojja otya okuba n'emyaka 9 koza oli muto. Ate if I'm not mistaken neyo bamuyitani taata wo w'ensi taweza myaka egyo. Taata wange. Your biological father aweza 96. Taata woli. Gw'okyamanyi akyakuli muki? Mu bwongo. Mu bwongo. Olina taata omulala. Kati abantu beebuuza Lama yafuuka atya nabbi. Nabbi tebamuzaala. Oli gw'omanyi omwami Nkyusa Edward yazaala Lama we ng'abalala gwe basoma naye ba Obizi ne ba Ogizi gwe bakola ki? Gwe baba naye. Naye eriyo n'eyabumbibwa mwoyo wa Katonda oyo Lama Sabakusani. Kati Lama Sabakusani kye kibumbujjibwa nti ayi Mukama Katonda wange tondekerera naye beera wa kisa gye ndi musaasire. Kye kyatulwa mu Psalms 51. Kati Lama Sabakusani we yali nga tannazuukuka kujja mu mulabe nga nabbi yali alina gy'ali gye baamukolera. Ogenda nfuna? Kwendi? Kwoli? Nnyo. Gye baamukolera. Kati okumala egyo gyonna emyaka 96 ng'abumbujja mu linnya erya Lama Sabakusani ti ayi Mukama Katonda wange tondekerera. Eyo waji naye beera wa kisa gye ndi. Before nga tannapeninga kuba mu. Before nga tannapeninga kuba mu nsi. Yali mu kiwonvu. Mu kiwonvu eyo gye baamukolera. Kiri spiritual oba kiri physical? Physical. Kiri ludda? Gye kiri ekiwonvu, ejje ly'ennimiro y'ekiwonvu gye baamukolera. Eyo gye baamukola ne bamubumba mu bbumba ery'okusaasira. Kati mu bbumba eyo ery'okusaasira kyova lwaki obuweereza ze kutuusaako bwa kusaasira. Eyo mu kiwonvu eyo gye baamukolera edda n'edda kyova abantu bamanyi era abamu ku bakuŋŋaanira wano n'abalala abali eyo. Lama Sabakusani oba Lama nabbi ye mukadde w'omu kibuga muno eyasookamu.
mu buyugwa muno ate ne buli kibuga kyagendamu abeera mukadde waamu. Gwe yasooka muno mu kibuga. Nze nasooka muno. Nabbiramu omuntu akula ng'aliko ekyenjawulo mu ye wabaawo indicators. Ng'okula tonnakyuka wabaawo indicators. Obulamu bwo ng'okula eriyo indicators ezaalaga nti ono omwana ajja kuba wanjawulo. Bulungi nnyo. Tusobola omumanyaako ezimu nga ziriwa kubanga ne ba Obi ne ba Ogi bw'ogambye era bamu bakimanyi. Bamanyi ki? Be twasoma nabo eyo abasoma ne gw'ogamba gw'otegera ba Obi bw'ogambye abeerweru abamu bakikola ki? Bakimanyi since I entered there in 280. Waliwo ebyabangawo. Waliwo ebyabangawo. Ebitakolwa muntu wa bulijjo. Waliwo ebyabangawo. Kati mbadde nkyakugira emboozi oli gikoye gye nakulira. Kwegamba ebintu olina bingi twagala tubimanyeeko oba tufunenga lunaku tujja otuwenga episode. Nedda wano episode wano ngenda kuwanza episode zegenda kuwanza manyi zewakimi. Naye episode zeweetaaga mpitirivu kuba abantu ensi egenda kubuuza episodes buli wiiki ogenda aba okimaayo kuba zeweetaaga nnyingi naye zewakimyeko zo nzimanyi. Kati no gye mbadde nkuyisaamu mbadde natera ogimala. Giwunzike. Naye no giwunzike. Ngina giwunzike. Wali mu kiwonvu. Nali mu kiwonvu eyo gye bankolera mu bbumba ery'okusaasira. Tuvulaba obuweereza bwentusa ku bantu bwa kusaasira. Nina emyaka 96. Nze nakulira mu Malanga. Malanga ogamanyi? Ngamanyi ag'okuttale. Ag'okuttale. Gaaliyo mu kiwonvu gye nakulira. Mu Malanga ago paka we gatuuse ne gakalira ddala. Kati Kristo Yesu n'agakuŋŋaanya azze okugakozesa agenda anyenyeze mu makanisa eri amawanga bategere obutukuvu n'obutuukirivu bamanye ekitiibwa kya Katonda n'omuwendo oguli mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Kyekyo lwaki ate nze Isaaya 5:3 mpulira. Kati mu kiwonvu eyo gye nakulira ye yali n'ogundi n'omuti. N'omuti ogwali omuwanvu ennyo nga munene nga gwesimba nga gwagaagala. Bwe nali mpeza emyaka 96 ku birthday yange ne gutemebwa ne gunteekebwa mu mikono gyange. Si gwe guno ne gunteekebwa mu mikono gyange ng'omuggo ogw'obusuuba okujja okutwala okusaasira kwa Katonda eri amawanga. Kati omuggo ogwo sire yonna gwakuumibwanga bamalayika 3 paka gwakula ate gwadda nadda era ne mu kutemebwa kwagwo gwagwa ne gukuba ennyumba ez'abasumba mpitirivu ne kuba ennyumba ez'abannabbi ez'abaweereza abatono n'abaki. Bwe muggo ogw'obusumba oguli mu mikono gyange. Sina n'omuggo gwokka. Ninayo n'ebirala ebyampeebwa naye kati tubanga aboogera ku mission. Ogwo omuggo guli spiritual guli physical. Omanyi awo kanza abasumba batera okunzigirako when it comes to spiritual world. Sibitegeera era siwaayo lugezigezi. Kati naye bw'ngamba guli physical omuggo guli spiritual naye mu physical ogulabira mu bikolwa. So sisobola kulaba na maaso. Mu bikolwa ne mission. Tosobola biraba kuba ne mabega wange eriyo ekitala ekiwanvu. Gw'okiraba? Eriyo ekitala kisala amawanga. Ate ne mu mukono gwange omulala mulimu embazzi. Embazzi eri ey'edda esula ebibira, esula emiti egyasimba mize emivule gy'omu Lebanon. Kati naye Kristo Yesu agireese okusuula emivule. Mboozi gye nkunyumiza abagezigezi abasomye ku bitabo
n'abakabaka babikuliddwa obuziba bw'ekigambo kya Katonda ebayinza okutegeera n'okunoonyaako nzaani oganza ondaba nga siriiko kuba ebyaddala nzija bwembuukako gagwe nkugamba nti embazzi eri mu mukono gwange sigiraba ndabamu egenda okusuula ejjidde mu muyaga okusiguukulula emivule eminene egyasimbibwa mu Lebanon egyagaagala giti kati yabikuliddwa ku mukono gwa Mukama omusumba yenna n'abasomye ebitabo baba bakitegeera. Lebanon eriwa mba kati basiri mu lulimi lwo nate nga njagala tutambulire ku peegi emu kubanga oba ogenda kukola mulimu gwa Katonda nze omu kuba ogenda ogukolamu Katonda agunkolamu otya nga sibigatta Lebanon kabaale mbagambye nti ekintu ekyasimbibwa mu kibira eky'amaanyi oba ekyasimbibwa kale mu bulamu bw'omuntu eky'amaanyi kati ssebo n'enzija okutuusaako abantu ba Mukama okusaasira kwabwe nga Isaaya 5:3 omusajja abikuliddwa omukono gwa Mukama nga nze ndi ambasada ow'ejjengo ery'ebyenkyukakyuka mu buyikwe mu Uganda ne mu nsi yonna. Kyova olabye fulaaga eno fulaaga gy'olaba nga nagikunyonyodde ebigiriko topiki namba so buli kiri muno kirina ensonga buli kiri muno kiri design for the purpose kikugamba nti kali kanyumidde mu kaleeta nga bwe nkugambye nti wano pink God is love, green you are free, white utukuvu. Buli kali muno kali design for the purpose. Kakano tukole bwetu tusoke tuddewo wali eri then tusoke tukomewo eno tusokeddewo yagala tusoke tusezezeka wabula awateeka ensi yonna ku bunkenke ati kati wano kati era ka introduction akatono bakakoze eki bakategedde era tugenda kwongera omusimaatu we ne bw'anaaba ayogera mu lulimi olukadde tujja kukaka